Kakati omukolo gwa leero tugenda banyumiza. Byonna ebigulimu omuwala byamukolebwa omusajja gwe yali ayagala. Agunyumiriza ye nannyini gwo. Sigenda kwogera mannya ge for security reasons. Empumi yakabula. Kakati mwana muwala ono yali ku Makerere University nga gwa ku muvubuka nga beeyagala. Omuvubuka ateekamu, omuvubuka abeera na muwala, omuvubuka alabirira muwala. Ng'omuvubuka alwalako n'omuwala waabwe nga bamulaba. Nga onolaga ku maama omuntu gweyagala. Kakati ono lwamutwale wa maama we nga munnange tebyali byakwanjula ne just nga ono nga betulaga abazadde mu ababalina mubalaze ku balenzi bammwe nga onolaga omuzadde. Munnange nga bavaayo nga ddango nakanya kuweerera mwana wa buwala nga asinziira nga akola buli kintu nga akola buli kimu. Amalo bikola mala yamala okusoma nga afumirwa musajja mulala ku graduation yalaga musajja mulala. This is not new. Abantu bazenga babikola by the way, story si empya. Musajja gwe yalaga oli yaliwo omuvubuka bambi ngaga ne banange baba. Mala nyombagana na baba. Kali munange ng'oli akola ki nga afuna musajja ng'agamba oli ayita musaana. So angambe fifi bambi tonjajinga ne story yange ginyumye abaana abali mu ngatto zange bewala okukola ensobi zange. Ng'agamba omulenzi tamusaana naye kino akimugamba ekyobutamusaana ng'amaze kumala muweerera up to the graduation and all that stuff. Amala muweerera kunaku lwa graduation bwe baakola omukolo muvubuka yateekamu ne ssente okumanya ng'ejjoogo lyaffe abakazi olumuliyitirira. Era olunaku olwaleero njagala gwe n'omukazi ali eyo ng'ojjooga omwana ow'obulenzi gw'olina eyo muganda wange okubemu mu mutima gwo either stop oba kiveemu. Kati munnange graduation etuuka ng'abantu bajja tumuyitaani ono omwana erinnya baana kyabatera okuba abatabangufu Shakira ababeera balalu nnyo Shakira kabayombe nze bonna benaakalaba bonna bayayeyaye kaka okay sikusala nsawo ne balalu balinga nze. Kati munnange Shakira waffe graduatinga omukolo gubeereka bayita abawanvu n'abampi gayi yateekamu ssente. Kati yalina bakwano be Shakira ono nga bamugamba gayita musaana gayi musiufu Shakira balabika bulungi ebyo abawala bemwerimba. And I have this thing I always want to ask women who told you mbokubanga oli obuka kulaba oti wakula mu kirasi ye. I want to know kirasi muzipimira kuki because tulabe banja abakulanga bwogamba nti yakula bulungi naye nga abasajja bayita bakirasi yete muli wadda ayinza muwasa bamuzanyirako obuzanyizi. That means that's not your class. Kirasi yo ebeera ndala. Mulekerawo okwesirwaza abaana b'obuwala. Neo kigambo ky'obutemu ekigenda okuyitirira mmwe mugendo ki sponsoringa mmwe ba sponsor b'obutemu buno obutandise oba ebizibu bino tulina ebingi mikolo n'embaga. Ntandise no kikkiriza ennyo nti sitaani yali mukazi ate muna Uganda. Kati munnange nga Shakira akola graduation ewaabwe graduation ngegwa kunaku la graduation sijja nga tenagwa kaneme kujimenya story bubi nga Shakira akwata akazindalo okwebaza abantu. Shakira nga yebaza nnyina, Shakira nga yebaza kitaawe, Shakira nga yebaza bakwano be, Shakira nga yebaza baganda be, Shakira nga yebaza abamusomesezza, Shakira nga lwaki okwebaza takugala nga yebaza nnyini byonna ddunda oyo eyamutonda. Nga Shakira tanyeze ku muvubuka oli. Omuvubuka awulira nga taweera yajja ne ka brother ke bambi bajja babiri. Nange nga batuula. Shakira bambi abadde hurt to the point nti kati ndi mu kooti yabaagala nanjogera n'omusajja njogera ne Shakira ko Shakira amaze kumba emboozi yangambye bambi nsaba yogereko naye ansonyiwe obulamu bwange bufudde bundamu bwange bwononese naye Shakira ngambye maaso makalu buli wendaga. Omuvubuka tumuyitaani Roy bamugamba Roy zubuli ku Roy dayonoonye Roy. Kati munnange nga Shakira amala okunnyonnyola abazadde be abebazizza abazze Mukama Katonda azisho Mukama tutera mwerabira nga Shakira teyebaza ku muvubuka bambi. Omuvubuka mwenjogedde naye cause I've talked to him agambye Fifi I felt small ndine ka brother wange akabadde kamanyi Shakira twajja n'ebirabo byaffe n'ekirabo tetwakiwaayo twakireka ku katebe twali tutudde yakisindika nti no wansi wakatebe bwe tusolata abantu tebamulaba aleme kuswala. Kati munnange Shakira n'okumanya nti oba mugaaya alidde
no one cared, not even the sister owa Shakira yali amanyi gayo, not even the mother amanyi gayo ono nti gayi yaweeredde omwana we, wabula ne bamaama ab'abaana abawala olumu mutama. Kozi nange ndi maama w'abaana abawala, nenze ndi maama w'abaana bonna, kama nsaasira sibeeranga bamaama abo. Kaakati munnange nga bakola handover z'ebirabo bambi teyasituka omulenzi ng'awulira aswala, aleme kuswaza Shakira kubanga ku graduation Shakira kwe yalagira omulenzi gwe yalaga omusajja gwe yalagala, era n'agamba ndowooza kati mama ntaata ke maze bawe ebitabo byammwe grad degrees zammwe, nange njagala okwebaza mukwano gwange ow'enjawulo, n'amwanjula kyokka nga n'oli kwali ku mukolo okumanya abaana abawala twakulawo we tuteeraba. Ng'ayanjula omusajja omulala, omusajja tumuwa erinnya kirya Jime. Bwe yayanjula Jime munnange nga bagamba okay, nga family esanyuka, maama ng'asanyuka azifu tamanyi Roy, nga Jime bamugjawo mu bitiibwa okulya kutuuse, nga bamutwala ng'omulangira, nga bamutwala mu nju ng'atuula ng'alya. Musajja wattu eyaweerera nga tebamufuddeeko. However, mutima gwange ndowoozeza kubeera mubuuzizza basajja bameka abaakuweerera. Nnyinza okulowooza nti Roy yekka yakuweera nga kumbe ne Jime yakola ki, yatoolanga. Wallahi Shakira abadde oba mu amazima banjiyite ntya n'aŋŋamba oli teyamuweererako, ono ye yamuweerera Roy waffe. Ng'ayingira ng'alya mmere, amaliriza okulya munnange. Ng'omukulu agenda ng'awaayo ekirabo, ng'ono asigala. Omugole yasigala so Roy. Roy ye yasituka kasita baalaba nga tebamunyeze, bagenze mu kulya batutteko oli, ekirabo bakireka wansi w'akatebe n'agenda. N'agenda amaziga n'ennyiike n'obulumi. Angambye yali ne brother w'omuto. Brother namugamba lwaki tetumazeeko omukolo. Era yamugamba lwaki alazeemu omusajja omulala. Kubanga mwana muto naye yali abiraba. Kati munnange mwana agenda ayongerayo bulamu bwe. Shakira agamba Roy teyaddamu wadde omukubira essimu, wadde omunyiga omulenzi. Naye ye Shakira agamba yagezaako okunoonya Roy amunnyonnyole lwaki yakola bye yakola. Roy teyamuwa chance. Of which it is understandable, muntu ali mu bulumi bwe omuyite omunnyonnyole bwe wafumbirwa obulungi ennyo bwe wakola ki. Kati munnange oli bwe yagenda ono n'atandika emiro obulamu bwe, n'atandika obulamu obw'okukola. N'agenda nga ku mimwa ngambe Fifi nze gw'olaba nyenda ku mulimu nga bampadde nga ndi mukozi mulungi, siwezaawo mwezi ne bangoba. Ebizibu bingi bizze nga bimbeerako, ebizibu binneetooloddeko, ebizibu binneekuŋŋaaniddeko, naye nga situlanga kawo ne ndowooza obuzibu buva wa. Seeyisa bubi, siri wa muyaaye, siri mubbi onwards, senda sikola ki naye Fifi sibeera na musajja ne tuwangaala okumala ebbanga. Nangamba nti abasajja bempangaddeko nabo gwe yali amanyi nti awangaddeko naye ekinene nga tebayombaganye tebakoze eki. It was a month, and that month it was because the relationship yali long distance. Gaya ali eri nange ndi eno. Nangamba naye Fifi omusajja yampa buli kintu, nantegekesa emikolo ajjeeka. Omusajja ewaka ne beekejja nga gwe yayanjula ku graduation olwo yamusuulawo. Lwaki yamusuulawo? Yamulekerawo ki? Era ono gwagamba eyamutegekesa emikolo ku olwo n'agenda waabo wa mukazi mulala on that same date. Lwaki yakikola? Lwetasanye kusiba mu part 2. Ngenda kunyumiza ebizibu ebiri mu mikolo naye nga biva ku ffe our own makings. Kiri kye nabagambye tojja kubeerawo ng'olowooza family ng'eriyo omukazi w'omusajja gwe wasuulawo eyakikoze ng'agamba gwe nfa naawe. So omusajja oli bwakeera ku makya okusinziira ku Shakira asuspectinga nti Roy yamiitinga oli omusajja twamuyisa Jime twamuyisa erinnya ki yonna twamuyise nti yagenda n'amumiitinga kubanga omusajja yajja n'amubuuza bali bamaze okutegeka ekwanjula ng'okukyala kwali kuwedde okwoli gayi okusinziira ku ye nennyini mboozi. N'amubuuza nga tetunaba kugenda kwanjula olowooza olinayo ekintu mu nsi ky'olina okwenenyeza oba okwejjusisa singa obeera oweereddwa omukisa. Mu Shakira kyava agamba gayi okwenenyeza kutya ate okwejjusisa kutya. Kuba between me and her, according to what she was telling me, bwe yayingira mu relationship y'oyo omusajja yasettlinga. Teyaddamu kulabankana nga bwe yali kwoli Roy noono. Angambye Fifi nabeera ne gayi nga senda muga Katonda nga ndi wamu munamugamba naye nga siina musango gwonna nga siina kibi kye nali nkoze kiki. Omusajja n'amulumiriza n'amugaa Shakira okakasa toyinaayo kibi ky'oyagala kwejjusa
before nga tunagenda mu mufumbo buli mu commitment nene ya bufumbo namugamba sirina namugamba singa obo nimba namugamba mba nkulimba onkole kyonna kyoyagala omusajja namugamba nkuwadde ennaku weerowoozeemu Guy n'agenda ku byo ebyokukola after the days nzozi yali amuwadde zaatambulidde Guy n'amutuuza namugamba Shakira ani yakuweerera university namugamba nze nakusanga omaliriza university naye ani yakuweerera university era omuyita otya mwayawukana mutya bw'oba tomulinako Luganda bibuuzo bya Guy omuwala namugamba kati kirabika bakwano bange bakufiirinze ebigambo biki naye nze nkubuulira amazima mama ne taata be bampeerera Guy namugamba okakasa be bakuweerera nti ye Shakira wali ozadde ku mwana nti nedda lwaki tozaala nali nkyasoma nti kale nga Guy amugamba okay bw'oba ogambe tewali yali akoze ki tewali yakuweerera nga Shakira asigala yeewuunya ng'akuba ennamba ya Roy takwata n'ayogerako ne brother wa Roy namugamba simanyi lwaki takwata simu zo but you look for him omuwala yanoonya Roy ye mu bigambo byagamba Roy yamubula kati wayise ebbanga agamba maama we maama oba yogereko ne Roy Guy ebintu byaŋŋamba omuntu abimugamba alina information ate ebintu nebimanyiddwa nze alina ne bakwano be ŋŋambi babiri ne Roy ne maama tayisinda kubanga yabigamba Guy bakwano bono bagamba ffe n'omusiga tetulina nnamba ye kati agamba oba Roy yalumba oli ansuulewo bwe yakuba essimu nga Roy takwata obwongo bwamuweereza kimuweereza message vuma aweereza message n'asuusa Roy n'asirikirayo omuntu akusiriikiriranga ng'omulumizza omwegenderezanga nyo waakiri avangamu ku kigambo n'omanya kyazzaako naye buli waasirika ennyo abeera yeeraliikiriza kati mbu Roy bwe yakatweyongako Roy twamuwadde liwo erinnya siri erire ne Shakira ono twamuwadde buwe erya Shakira ati munnange nga Guy bagenda mu mikolo jjukira kukyala kwaggwa ennaku zisembera Guy teyeenyeenya obudde bugwayo omusajja teyeenyeenya nga wayita 1 week wabula 1 week not kuyita wabula 1 week tumukolo Guy n'agamba Shakira sente zeesibye abakadde nsabo bantegereze okwanjula tekugenda beerayo kati nga Shakira mugamba mbadde nsaba tubawandiikire mu butongole tubategeze oba okyaleyo okewaka ojje just oyogere n'abakadde kuba sina wengenda bagamba oba tusindikeyo omuntu omulaba mukwano gwa muganda wo bwe bityo namugamba mpitira brother wo ngenda okuyitamu okutuma brother wo omukulu najja yakolanga omukoddo yalikoze ng'omukoddomi Guy bwe yajja ngola amutuuza masoma sajja ng'amugamba nze mulamu bwange sizaalangako saali agadde kugenda mu bufumbo na mukazi atalimpa mwana ng'ate nkitegedde namugamba ekira sisobola kugenda na mukazi muyaaye singa nange ndiggwamu kitegeeza agenda kundeka ku kitanda okwadduke brother namugamba byongamba sibitegeera namugamba muganda wo yasuula we yamuweerera university agende nange naye ku bikolimo omusajja oyo yakola emirono omwana agamba ne bwalikwata n'okuzaatalizaala naye omukolo ngongezaayo ng'abawe ennaku ze yabagamba ez'okugongezaayo kumba asazaamu mukolo olowooza musajja yakkiriza ennaku ze yabawa nga onogamba ennaku z'omwezi nga 2 Shakira agenda okudda ewaka ng'omusajja ajjemu buli kintu mu nju gye baali bapangisa ekimukwatako ng'agenze Shakira n'amanya nti yamwalula esiridde agende wa maama n'amunnyonnyola ne balutasenga ne batuula manya abazadde abamu bazibu ffe kyokugamba omwana we wakola ensobi wano genda onoonye omuntu tubeko bye tutereeza awoza tugende ewa gundi ajja kumusiba tugende ewa gindi ajja kukola kino kati maama wa Shakira ayongera kwesa Shakira nsobi munnange nga batandika kuzunga ku musawo badde eno badde eri naye nga Shakira agamba buli gye babagenda nga bamugamba olina amaziga g'omusajja yakuweerera toweemenya noonya musajja mwogere mu bimale mbwe omuntu omu yamugamba ayinza n'okuba ye musajja Katonda gwe yakutegekera nga tolina walala ogenda kutuula Shakira nga abireka kati mu kavuyo ako oli agamba mu confusion eyo muyafunira omusama ku internet abeeyagala agambye abeera ne Guy omwezi mulamba mu relationship nga tebayombe tebakunamanya nti bajjajja baakola Shakira we yabeera n'omusajja we omusajja mugamba bateeka byakwanjula kati Guy bambi yalindooza akomawo mu holiday namugamba atukole bwe tuti kanzi bwe nzira mu holiday ngenda kukyala twanjule nze ntambule ng'ebintu bimaliriza nti ye bakyala bannange kanneesigameko ne ku kisenge omusajja nga yeetera nga yeetega nga yeewuba ng'awanika Shakira amuwanise mu nyumba y'ebbeeyi amuwadde emmotoka amukoze ki ng'atuuka e Uganda ng'akyala kukyala nekubaawo okukubiri era baamulabe waka ne baddeyo balinde okwanjula musajja nadda mbiyo ne bakwano be wano e Kampala n'abeera happy and all that Shakira naye n'alowooza biteredde ng'abawa nnaku za kwanjula